abavubuka ba Buganda abeegattira mu kibiina kya Buganda Youth Council banjudde enteekateeka yaabwe ey'okukola bulungibwansi mu bitundu by'e Bugerere mu ggombolola lya Bbaale Ssaabaddu. E Bugerere tugenda kukola bulungibwansi. Tugenda kukola bulungibwansi ku ggombolola yennyini eyeeyogerwako eya Ssaabaddu Bbaale n'okwongera okulaga abantu baayo n'ensi yonna nti eggombolola eyo yakomyewo era eri mu mikono gyaffe era ggombolola eyo ya Bwakabaka bwa Buganda. Emabegako eggombolola lya Bbaale Ssaabaddu lyali lyawambibwa Ssaabanyala era nga n'omwami w'eggombolola owa Buganda yali yagobebwa dda mu ssaza lino. Wabula okusinziira ku bavubuka bano wadde nga essaza lya Bbaale Ssaabaddu lyali lyawambibwa Abanyala, Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga bakkaanya ne Ssaabanyala era nakkiriza nti essaza lino si lirye n'asaba bamuweeyo akaseera okulyamuka. Kamalabyonna yatutegeeza mu lumu ku nsisinkano zaffe naye nti tukwate empola embeera, waaliwo enteeseganya ze yalimu n'abantu abalala abakwatibwako okulaba ng'embuga yaffe etuddira. We tutuukidde olunaku olwaleero ng'enteeseganya ezo zigenda mu maaso era tuzisuubira zijja kuggwa mirembe ate zivuddemu zireese ebimu ku birungi yadde nga tezinnaggwa. Ekimu ku birungi ebivuddemu nti abaali beesenza ku mbuga yaffe balabika nga bakkiriza nti ddala embuga si yaabwe. Kino kyekyabagudde abavubuka bano okugenda okukola bulungibwansi mu bitundu by'e Bugerere nga baagala omwami wa Kabaka eyali yagobwa Abanyala mu ssaza lino agende okudda mu kifo kino nga kiyoyoote bulungi olwatandika okukola emirimu gya Buganda mu butongole. Twagala okuleka omwami wa Ssaabasajja Kabaka ow'eggombolola eyo nga atudde mu woofiisi ye ng'akola emirimu gy'Obwakabaka. Tuwuliziganya bulungi nnyo n'abakulembeze b'Obwakabaka ab'eggombolola eyo omuli omwami ow'eggombolola n'akulembera abavubuka era batulindiridde bakunze ne bannaabwe okutwegattako mu kukola bulungibwansi. Embuga eyo twagala tugiddaabirize kubanga abantu abagibaddemu si baffe, twagala tugiyooyoote bulungi edde mu kitiibwa ekigwanira omwami wa Kabaka. Empologoma ya Buganda Bene Kyukyu Magulu Nnyondo yasimye okulambula essaza ly'e Bugerere ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi guno ng'okuva bwe lyali lyawambibwa Abanyala abadde tagendangayo. Kingdom TV amalindirire Basirika Sarah ne Kiberu Siraj. This is Kingdom TV.